are so far that have signed, but they've just signed now. These are those that have signed so far now. Bibadde bigambo bya mukulu Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya. Ono nga wetwogerera essaawa zino yamyuka oba yaliwo oba yatuddewo nga leader of opposition oluvannyuma lw'okubanga Joel Ssenyonyi tali mu ggwanga ali mu United Kingdom oba oyinza ogamba ali side wali ez'Ebungereza. So omukulu ono ayogedde ebigambo ebyo bw'abadde agenda maaso n'okubanga atukwasa list ey'ababaka ba MP abakoze oba abasayininze okwegaana obukadde 1,000 era nga bonna mu kusayininga bagamba tebagenda kubanga bakwata ku ssente zino ne sekukwata yenna yenna. So Honorable Muwanga Kivumbi bw'agambye nti nno lisiti y'ababaka abakasayiningawo agifunye era agirina mu 5 YouTube channel y'agaliwo. Ne tugamba lwaki lisiti eyo tetugifunako ne tugenda maaso n'okubanga tusomera bannayuganda okubalaga ba MPs sofa abakavaayo ne bagenda maaso n'okubanga bagamba nti ffe tetugenda kubanga tulya ku bukadde 1,000 obwaweereddwa buli mubaka wa parliament ate nga buno bwavudde wa President Museveni okusinziira amawulire gonna agava mu nsonda zonna ezesigika. Ojja kujjukira nti ku makya nakulaze ekiwandiiko ekyabadde kifulumiziddwa ababaka bano era bw'oba tewakifunye genda maaso n'okubanga okikebera waliwo vidiyo gye nakoze okusooka. Kati vidiyo eno ekituleese kubanga tusoma amannya ga buli MP ojja kujjukira nti mu parliament mulimu ba MPs abasubscribinga ennyo ku opposition ne independent basuka 10 oba bali 11 abali ku record. So nabwe ekityo ekibuuzo kibeera kijja kujja nti bwe tuba tulina ababaka 11 abayimirira ku side ya opposition wamu ne independent ng'ogenze maaso n'okubanga obabala obanga tubala ababaka abo abatali na NRM bali 11 wabula essaawa bwe zigenze maaso n'okubanga ziwerera 2 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Apuli ababaka 37 bokka be baakateeka emikono gyabwe ku kiwandiiko kino. Era nga njagala tukigendemu tulabe buli mubaka asayininze olunaku olwaleero. Abalala balinda ki? Byonna tugenda kubanga tubiraba eddakiika eno ku vidiyo eno. Ojja kujjukira nti mu ssente zino ezaayise bagambye nti aba NRM bokka si be bazifunye wabula n'aba opposition abawerera ddala beetwalidde ku musimbi ogutokomoka okuva ewa president wabula nga bo babuuza nti ensimbi zo muzitwala ku lwaki? Amamu bayinza okubanga bakoteka bukotesi mutwe mu buufu ofaananako bwe bityo. Kale bw'otunuulira lisiti eno efulumye mu kifo ekisooka n'ekyokubiri tebataddewo linnya lya MP n'omu. Batandikidde ku kifo kya 3 wabula amawulire gentegeddeko mu kifo ekisookera ddala walina kugendawo linnya lya leader of opposition Joel Ssenyonyi. Naye engeri gye kiri nti tali mu ggwanga ku lisiti eno balesewo space ye waanadda waanaawandika oba waanasayininga. Te mu kifo ekyokubiri awo nanga amagezi gampeddeko simanya ani ayina kubeera nga atuula mu kifo ekyokubiri but wenkusomera lisiti y'aba MPs bonna ojja kumanya ani ayina okuba mu kifo ekyokubiri. Kati mu kifo ekyokusatu omuntu atandikidde ddala ku lisiti eno ey'okubanga basayininga okujja obwesige mu bukadde 10 buli omu MP ng'agamba temumpa ye mukulu eyawomya omutwe mu kino omukulu Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya. Oyo agambye nti nze namba 31. Ojja kujjukira nti yabaddewo era olupapulo olusookedde ddala yabadde alukutte. Bw'asayininze bwano nno bataddeko ennamba eya MP nti akutte ekifo kyakubiri oba kisooka ng'asayininga, then ne bateekako erinnya name, ne bateekako constituency omubaka mwava,
ne bateekako n'ekibiina kyavaamu ne bateekawo ne wasayininga oba wateeka omukono. So Muwanga Kivumbi Lutaaya Honorable ava Butambala era nga wa NUP n'ateekako omukono. Mu kifo ekyokuna Honorable Zaake Francis Butebi mumumanyi bulungi musajja wa NUP ng'ava Mityana ataddeko omukono. Ekigambo ataddeko omukono nkikomezaawo gwe manya buli gwensoma ataddeko omukono tonkooya kankolegwa kubanga nkusomera bantu bano. Mu kifo ekyokutaano omukulu Nkunnyingi Muwada ono nno ojja kujjukira yeyadda mu kifo Bobi Wine kye yalimu nga MP eky'Ekyaddondo ku lwa NUP ataddeko omukono. Ozingambye okuteekako omukono ngenda kireka. Mu kifo eky'omukaaga Honorable Ruchamzi Kalwanga ono ng'ava Busujju ku lwa NUP. Bwetuvaawo awo mu kifo eky'omusanvu waliwo Honorable Kayemba Solo Bukoma Nsimbi South ku lwa NUP. Ne tugenda ewaddako mu kifo ekiddako eky'omunaana Honorable Kanyike Evans ono ava Bukoto East ku lwa NUP. Mu kifo eky'omwenda tulinawo omukulu amanyiddwa nga Yusufu ono ng'ava Mawokota South ono nno Honorable wa FDC. Mu kifo eky'ekkumi tulina Honorable Batwa ono nno ng'ava side za Lya East. Honorable ono that is Jinja East naawe. Honorable ono Jinja West. Honorable ono wa FDC. Mu kifo eky'ekkumi n'ekimu tulina Honorable Sekabira Dennis ono ava Katikamu North wa NUP. Mu kifo eky'ekkumi n'ababiri tulina Honorable Serubiri bannange Honorable balina engeri gye bakuuta bwe bati amannya ku lwa NUP mu bufu ofaananako bwebutyo. Mu kifo eky'ekkumi n'essatu tulina Honorable Saazi Godfrey ono nno ng'ava Gomba ku lwa NUP. Ndowooza sayidi eno olowooza omukyalo oli Flavia Namulindwa sijaagala okugenda. Mu kifo eky'ekkumi n'abana tulina Honorable Mukasa Aloysius ono wa NUP. Ba MPs bano nno nabo balina effujjo. Bwe babadde basayininga babagambye oteekawo erinnya lyo n'oteekawo ne constituency mwova. Wabula abasinga obwedda awandiika erinnya n'alijjuza layini wonna n'ajjuza ne waayina oteeka constituency. Era bw'owulira MP wo nga sisomye constituency mwava manya nti tagiwandiiseewo. Mu kifo eky'ekkumi n'abataano tulina Honorable Balimwezo Ronald ono nno wa NUP. Mumanyi bulungi gy'ava wadde nga tawandiiseewo. Mu kifo eky'ekkumi n'omukaaga waliwo Honorable Wakayima Musoke owa NUP ono nkujjukiza nti Zambale Blasio Mukasa gwayagala okuba nga yeesimbawo asokoleyo. Mu kifo eky'ekkumi n'omusanvu waliwo Honorable Odu Jonathan ono nno ava Erute South ono nno ye Honorable wa UPC era ng'ali ku kadi ya UPC kwe yajjira mu Parliament. Honorable Odu Jonathan abatamumanyiiko akatonotono ye Shadow Minister owa Ministry of Justice mu buufu obwo. Mu kifo eky'ekkumi na munaana the newcomer eyakayingira mu Parliament Honorable Ruyimbazi Elias Nalukola ono okimanyi bulungi wa NUP Kawempe North wadde nga naye bw'awandiise sebo ne waayina oteeka constituency mwava awandiise buwandiisi linnya lye n'ajjuzaawo. Mu kifo eky'ekkumi n'omwenda tulina Honorable Mayanja Alan ono ava Nakaseke Central ku lwa NUP. Mu kifo eky'amakumi tulina Honorable Nakimuli Helen omukyalo oyo avaawa automatically ava Kalangala ku lwa NUP. Kati bwe tukyusa ne tugenda ku page endala tugendeko ku page endala ba Honorable nakakusomera ababaka 20 abasayininze olunaku olwali ne bagamba nti ntayi obukadde 10 nze temubumpa obukadde 10 nze temubumpa mbweganye mbweyambudde misana ng'ensi eraba okitegeera. Kale tugenda kuba MPs baffe. In fact ekifaananyi ekyo kyolaba be bamu ku babaka bano we babadde batudde era we bamaliza okuba nga boogera ebigambo bye boogera olupapula lutandise okuba nga lubayitamu omukwomu olupapula lubayiseemu omukwomu era ne babagamba toleeta peeni ffe twazze okuba nga tutula wano twazze ne peeni zaffe twazze ne peeni tozunga MP tosituka
kyekiseera osayininge ate bannayuganda bakimanye nti wasayininga bakusiime ne sekusiima yena. Kale bwe tuvaawo ne tugenda ku lupapula lwaffe oludako mu kifo ekya21 Honorable Nabukeera Hanifa ono ava Mukono district ku lwa NUP. Mu kifo ekya22 oba 22 Honorable Mugabi Susan ono ava Buvuma district era naye ku kaada ali ku ya NUP. Mu kifo ekya23 Honorable Ssemuju Nganda Ibrahim oyo mumanyi bulungi musajja avakira wabadde awandiika ekibiina ataddewo kya PFF. Yes, mujjukira bulungi musajja yali nnyo mu DPR mu FDC awo wabula ensangi zino bakola PFF era gyatadde ku bbaluwa kuno gagenda maaso n'okubanga agamba nti nze mundeke nedda temunteeka mu bintu byammwe temumpa yadde olw'ataano. Mu kifo ekya24 Honorable Betty Ethel Nalwima Wakiso district omukyalo ono gyagenda maaso n'okuba nti afubutuka najja okuba nga akiikirira abantu baayo. Agambye nti kaada yagira ku ya NUP wabula ne wetwogerera kati kaadi eyo gyakyaliko. Mu kifo ekya25 MP kyali awo Honorable Sewanyana Alan. Honorable Sewanyana Alan omujjukira bulungi. Honorable yasibwa ne Honorable Segirinya Muhammad onako olwaleero agambye nti ntayi wadde ndi musajja yasibwa mukomera ne mala ebbanga era nagenda maaso n'okuba nga mpita mu bintu bingi ebizibu bingi ebyantomera nedda ssebo nina okuteeka omukono ku kiwandiiko teri kukwata yadde kakadde kamu ku bukadde 10 obwagabiddwa President Museveni mu Parliament ono nno wa NUP era akyali ebbanga lyonna. Mu kifo ekya26 tulinawo Honorable Kiwanuka Abdallah ono nava Mukono North agamba nti ku kaadi ya NUP kweyagira era akyayimiridde ku lw'ebigambo n'ensonga ze bayimirirako ez'okubeera nti tewali kulyanguzi era balina okuba nga balabisa. Mu kifo ekya27 tulinawo Honorable Karimu Masaba ono nakiikirira Industrial Division. Honorable ono yagira ku kaada ya Independent era agamba nti wadde ndi musajja wa Independent sigenda kubanga nkwata ku ssente wadde siina kibiina kigenda kubanga kimbuuza 4 na 5 musigaze ebisente byammwe. Mu kifo ekya28 mujjukira Honorable eyaleeta etteeka ery'okubeera nti Leader of Opposition alondebwa era nga akubwako akalulu nga tava mu kibiina nti oba kino bakiri ye Honorable Lumo Richard abadde mu kifo kya28 ku lupapula luno era asayinize n'agamba temumpa ssente ono naava Mityana South mu bufu obufaananako bwe butyo. Ekaada gye yagirako oba ekaada gy'aliko yagirako kaada ya DP. Mu kifo ekigenze maaso n'okuba nga kiddako tulina Honorable Baagala Joyce omukyalo oyo yasomanga mawulire wali ku NBS TV bwe yavaawo ne yeesoga Parliament. Omukyalo ono yagira ku kaada ya NUP wabula mukimanyi bulungi nti ye ne NUP babadde balina enkolagana eyitaataagana wano nawali oluvannyuma lw'okuba nti alabika yasayidinga ne Honorable Mpuuga mu bimu ebyali bigenda maaso. Mu kifo ekya30 ku lisiita eno oba ku lisita efulumye kuliko Honorable Tebandeke Charles okuva Ebbaale ku NUP kwe yagira. Mu kifo ekiddako tulinako Honorable Brenda Nabukenya Eruweero yagenda maaso n'okuba nga asinziira najja ku kaada ya NUP mu bufu obufaananako bwe butyo. Tugenda maaso ku lisiti yaffe. Mu kifo ekiddako awo tuba tugenda ku kifo ekya32 oba ku Honorable owa32 MP agenze maaso n'okuba nga asayininga n'agamba nti nedda temumpa bukadde bwammwe 10. Honorable Nantongo Fortunate ono nno asibuka eri kyotera. Honorable ono yagira ku kaadi ya DP agambye nti bannange banayite mumpa ku ssente zammwe musigaze obukadde bwammwe 10. Siyina ngeri gye ngenda kubanga njogeramu na bannansi mbabuulire ng'abasajja bwe bampokedde ensimbi n'ensimbi. Mu kifo ekya33 waliwo Honorable Namutaawe Joan. Honorable Namutaawe Joan ono e Masaka gye yafubutuka wabula Honorable Namutaawe we yali ajja mu Parliament talina kibiina kya musindika
oba talina kaada ya kibiina yonna gye yagenda maaso nakubanga yeesigamako okubeera nti ajja mu paaliyamenti y'eggwanga. So yagira ku kaada ya independent, wabula wakati ng'omukyalo ono yagira ku kaadi ya independent agambye nti nedda nange ssente ezo sizeetaagako. Mu kifo ekya34 Honorable Namboze Teddy ono yagenda maaso n'okubanga afubutuka wali empigi. Agambye nagira ku kadi ya NUP ate nga NUP yagambye terikwata ku ssente. Mu kifo ekya35 waliwo Honorable Sekitoleko Robert ku NUP kadi Honorable kwe yagira. Mu kifo ekiddako ekifo ekya36 Honorable erinnya aliwandiisa atya? Honorable Patricia Nsamba, Patrick Nsamba, banango nansonyiwa n'erinnya olikuutiza nnyo. Yagira ku kaada ya NUP ate nga mu kifo ekya37 waliwo Dr. Hilary Kiyaga yagira ku kaada ya Mawokota, kaadi ya NUP ng'afubutuka Mawokota North awo. Agambye nti ntayi nange temumpa ssente. So far ababaka bali 37 abakasayininga era ye list gye naakafunako. Tewannabaawo mubaka mulala asayininga as of ssaawa 2 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 10 Apuli. Abaana ababasayininze abasigadde era ku YouTube channel ya AGALIWO ojja kubanga obafuna. Ekifaananyi ky'olaba ku screen kya Honorable Joel Ssenyonyi. Ngenda kubanga nkubuulira obukaawu n'obukambwe Honorable Joel Ssenyonyi bw'ataddemu okulaba nga babaka banne bagenda maaso n'okubanga basayininga ekipapula kino. Wadde tali mu ggwanga, wabula eddoboozi lyagenze maaso n'okubanga ateekako ligenze maaso n'okubanga litiisa abamu ne bagamba ebintu bikambwe bwe biti, tulina okugenda maaso n'okubanga tusayininga. Nkujjukizaako nti ababaka bano bali mu 100 oba omuwendo gwabwe gusoba oba gusukka 10. In fact banga balina kuba 11. So list eno yakasayiningibwa abantu 37 olunaku olwaleero mu lukiiko olugenze maaso n'okubanga lutuula. Mugenze maaso n'okubanga mubiwulira Honorable Kivumbi agambye nti zino ssente za sitaane. Kale nga tuli awo njagala maaso n'okubanga nkwotinga Honorable Joel Ssenyonyi gw'olaba ku screen. Agambye nti the commitment to sign is the first step we are taking, but for those who have already picked the money, it shall eventually catch up with them. Honorable Ssenyonyi agambye nti okusayininga kuno kwe batandise okubanga bakola ye step oba eddaala erisookedde ddala okulaga omulamwa gwe baliko. Wabula agambye nti buli wa opposition nga wagenze n'ojjayo akasente ebibyo oba akako kawadde mudda ojja kujjukira nti paaliyamenti y'eggwanga Uganda gy'olabakaawo erimu ababaka 529 bweddu. Kati gwe genda okwate obukadde 10 obuweba MPs 529 singa bonna oba obawadde obukadde 10 buli omu, ssente mmeka oba buba obuwumbi bumeka bwe baba balidde? Ba members of parliament aba opposition abasuubira okubanga balina okubeera ku lupapula olwo mulimu ebibiina ebyenjawulo ebiri mu parliament eno. Kati byenjagala just nabyo tubitunuleko. Waliyo Democratic Party oba gyoyita DP, mulimu ababaka mu parliament okuva mu DP. Forum for Democratic Change gyoyita FDC, ababaka mu parliament mwebali. Uganda People's Congress eyali eya omugenzi Obote ng'essaawa zino omukulu Akena y'omu ku bagitwala mu parliament omwo mulimu ababaka okuva mu UPC. Ekibiina ekimanyiddwa nga Justice Forum oba JEMA, omubaka alina okubanga mu parliament mwali ng'ava mu kibiina ekyo. People's Progressive Party oba gy'oyinza okuyita PPPP erinayo omubaka mu parliament. NUP National Unity Platform ate yo wona atandika okubala omuwendo gw'ababaka beeyina mu parliament
naddala ku side ey'opposition olina okumanya nti eyo ye kabejja olw'ensonga ne leader of opposition bano be bamulina. Honorable Joel Ssenyonyi agamba nti bakyakola okunoonyereza era nga buli kisiiti wakutte ku ssente zino. We are actively gathering information on the matter and we will ensure that those who accepted the funds are held accountable. Joel Ssenyonyi bigambo byembikootinga agamba nti tuli mu kubanga twekenneenya n'okubanga twongera okunoonyeza n'okufuna information. Wabula tubakakasa bukakasa buli eyakutte ku ssente eno kakukujjutuka. Ensonga yo eri serious. Ojja kujjukiramu omwaka oguwedde ba MPs bafuna obukadde 40 buli omu. Wabula His Excellency Bobi Wine yavaayo n'atabuka n'agamba ababaka be bakwate ssente ezo bazizzeeyo. Kati ku luno ne Joel Ssenyonyi agamba tagenda kuttira muntu ku liiso. Teri kukwata musimbi. Mugende maaso n'okubanga muddigida mwegazaanye nti nga bannansi bagenda maaso n'okubanga bakaaba amaziga agajjolojolo olw'okuba nti ababaka baabwe mu kifo ky'okuba nti ensimbi ezandibadde zibaako bye bibakolera ate bo batadde ku mumwa. In fact olunaku olwaleero nkugambye nti omukulu Muwanga Kivumbi Honorable agambye nti zino ssente za sitaani. Bangi ne batandika okwebuuza nti gwe bawadde ssente ye sitaani oba yabawadde ssente. Ebigambo ebyo bibadde bya Honorable. Ejo kuna Farms Company Limited njagala ogikutegeezaako mukwano gwange oba obadde togimanyi. Balunda nkoko era bakuguza enkoko zonna ze weetaaga okuviira ddala ku bukoko bw'olunaku olumu. Basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Abasiddi erinnya olabika tolitegedde. Abasiddi omusonsozi eryo linnya lyange. Agaliwo gwe mukutu kw'oli era ye YouTube channel egenda maaso n'okuba nti efuba nnyo okuwa information nga tegasseemu bintu birala. Likinga video eno.